inspiration, and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV. Tubebaza ne sekwebaza mwenna abakoze ekyenjawulo okulaba nga at least tutandika okufuna ku mawulire agatuzaamu essuubi. Mulabye Enanga ng'ayogera, Enanga bw'abadde nga ayogera ng'ebigambo tebikwatagana, ebigambo by'Enanga bibadde tebikwatagana. Ebigambo bya Enanga bibadde tebikwatagana kubanga bannamawulire bamubuuza where is the man. Enanga ayogera kino ayogera kiri, ebigambo bye nga tebikwatagana. Naye omubaka waffe owa Mityana municipality muganda waffe Honorable Zaake Francis Mutebi asobodde okubeera nga avaayo n'amawulire amalungi gasobodde okubeera nga tuusaako olunaku olwaleero. N'olwekyo thank you so much Honorable Zaake Francis Mutebi. Nsaba Katonda akusasule agenda maaso n'okulaba nga muganda waffe osobola okubeera nga omulwanirira, tulabe nga olutalo luno tusobola bulungi nnyo okubeera nga tuluggusa. Olwekyo amaanyi g'otaddemu ganjawulo nnyo. Manyi olutalo luno tujja duwangula, tujja kuluggusa kubanga ekiriwo kiraga, amawulire gonna galaga nti bannayuganda naddala abali mu diaspora musobodde okukola omulimu ogw'amaanyi. Bambi mwebale nnyo, mwebale ddala. That's why Mr. Update diaspora community agikwatako gwenfa naye kubanga diaspora community eyo ebaddewo nnyo ku lw'omuntu wa wansi. Diaspora community tetuyimanyi bwe tuyinza kubebaza abantu ba diaspora because abantu ba diaspora bwe tufuna ebizibu mwe muyimirira naffe. Nze bwe nali ekitalya ng'abasajja banzigalidde, yali diaspora community eyakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga bansondera bail fees, bayimirira nange mu mbeera yonna. Lwekyo diaspora community tetulina bwe tuyinza kubeebaza, naye tusaba busabi Mukama Katonda abasasulemu mu ssera. Bakomuledizi mwenna abakoze omulimu ogw'enjawulo okulaba nga muganda waffe mumusondera akasente, bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muzikirize nebaze pulezidenti waffe owa Uganda, pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga oyimirira naffe mu mbeera yonna. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ndabye musajja mukulu Enanga nga yeekuba omupiira kyatoli alina emisango 15, bamugamba nti misango gimenyeemenye nga talina nakyasobola kwogera Enanga. Lwekyo Uganda Police buli lukya beeyongera okweyanika, Uganda Police buli lukya abongera okweyanika because tebalina evidence, tebalina bujulizi. Bagamba mu ssaawa 24 bajja kuba bamutuusiza wano, kati ebintu byonna bibalemye. N'olwekyo baganda baffe abo abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo, abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga mulwanirira muganda waffe Fred Lumbuye, mwebale nnyo, mwebale ddala. Muzikirize nebaza bannayuganda abawangalira mu America, bannayuganda abawangalira mu America. Coordinator waffe ayine byona, webale nnyo, webalire ddala. Ayine byona, okoze omulimu gw'amaanyi nnyo, mulimu gw'amaanyi nnyo bannange. Mbabuli amazima, kintu kye bayita kusonda ssente si kyangu, naye bw'olaba omuntu ng'akwasaganyizza ensonga ssente n'azisonda ne tubanga olwaleero olabanga mu ngeri emu oba endala tulina we tutuuse, bannange ekyo kintu ky'amaanyi nnyo. Naye nga Honorable Zaake bw'abagambye abasobola okutukwatizaako, bambi mwongere okukuŋŋaanya akasente ako nga muyita mu chapters zammwe ez'enjawulo, tulabe nga at least muganda waffe Honorable Zaake asobola okugenda n'alaba ku muganda waffe Lumbuye, because ate ekyo kigenda tutuzaamu amaanyi ag'enjawulo ennyo. Omu ku bannaffe bw'anaagendayo n'amulaba. N'olwekyo Honorable Zaake, thank you so much. Genda maaso n'olutalo luno olw'okulaba nga tunula muganda waffe, ensolo zireme kumulya. Ensolo zabadde zaagala kumulya, naye as we talk now olengera nga security agencies mu ggwanga Uganda zikubagana n'ebigambo
zikubagana n'ebigambo nanga abamawulire bamubuuza yomba buyombi bamugamba nti where is the man talina kyakugamba